Sbktv kochali nange mwisho wa mutima SK nzembera ntuse okubanga munaye nkutusako amawulire agafone mu ggwanga Uganda gabi amizannyo gabi njigiriza gabi political gabi abusubuzi oba music industry wana mu ggwanga Uganda East Africa nensana okutwaliza awamu ntumirako mwenna abana bambi abasubscribinga nafe kyemukola ky'amaanyi mikwano kyemukola kya tendo kyemukola kya kisinga mwebala nnyo kuba munenga mu subscribinga nafe ku Sbktv mbasaba abayi mwango kubanga mu subscribinga nga mu sharinga mu liking ate mu commenting emikwanto komao nyiga akali awo wansi bambi oberenga ofuna updates zaffe wano ku Sbktv. Olwalo ntusina mawulire kuba koli mu kibiina kya people power. Omanyi Abaganda baalugenda ne bagamba nti wekataligirya erizaala empanga ne bagamba nti munnayo gumiikiriza bwe mmese mugituuza ku ddiba lyaki ku ddiba lya kapa. So lya bw'atafa atuuka ku lyengedde ko Bobi wendi tuliyambale ngule olutalo nga luwedde. Yamani anti mbone ekibiina kya people power nakwalo ki unveilings ekibiina kyawe nga kati sawa zino kiyitibwa National Unity Platform. Yaman ekibiina kino mwonna ekitudde wansi nekirondda omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine okubeera flag bearer waakyo mu 2021 okubeera presidential candidate 2021 Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine ye president w'ekibiina kino omupya era omujjuvu. Ekibiina kino kyali registered mu 2014 kiri fully registered era nga akabonero kaakyo kati sawa zino kali umbrella abangi mugiyita Minvulii ke kabonero k'ekibiina kya National Unity Platform. SK muzika bw'omutima zembedde okubanga nkuweza kulwa Sbktv subscribing sharing liking SK muzika bw'omutima I sign out. This is Sbktv. Subscribe and share please. Thank you.